tugenda kuŋŋaanya tugenda kwogera n'abantu Katonda ateeke obuvunaanyizibwa ku mitima gyabwe. Omwaka gwa 2023 Desemba nga 31 kuba kunyola kisumuluzo nga tuyingira ate era deadline gye twasetinga eggulu lyali the heaven is already registered the dates. So enkya ku makya keera ng'okiina ku mutwe sente zo ziteeke ku akawunti ekuliraanye ffe tube nga tukola ekintu kimu kyokka kwe kuleeta accountability ku Sunday. Mukama ndaga kirala ate naawe ngamba kirala. Mu kusooka wagamba nti Desemba nga 23 omwaka gwa 2023 guno gwennyini gwe tulimu mugenda kuba munyola kisumuluzo nga muyingira nnyumba ya Mukama mpya. Era n'ogamba nti n'eggulu lyakonyeemu dda stamp lyakonfaminze dda date kwe mugenda okuyingirira ennyumba ya Mukama. Kakati ate bwe tutunuulira olwaleero Desemba abuzaako omwezi gumu gwokka date gye watuwa okuyingira ennyumba ya Mukama ebuzaako omwezi gumu gwokka kyokka n'omusingi tegunnasimibwa. Kati ekibuuzo kiri kimu, eggulu lye lyalimba oba yeggwe yalimba ku lw'eggulu? Kubanga ekigambo kyo tukitwala nti kye kigambo kya Mukama. Engeri gy'oli omusumba buli ky'oyogera tukitwala nti Mukama Katonda yakyogedde. Katonda ye yalimba oba yeggwe yalimba ku lwa Katonda olw'ebigendererwa byo. Abantu wabagamba bongeremu speed mu kusonda ssente oluvannyuma lw'okubawa date. Era abantu bonna ne bagamba nti kyetwayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Singa mba ngenda Namugongo naye ne ntambula ne ntuuka ennaalya ne bannengeza nti waliwo Namugongo, nnyongeramu amaanyi mu kutambula wadde nga mbadde nnafuye kuba mba ntegeezeddwako nti tunaatera okutuuka tubuzayo eddakiika mbale okutuuka gye tugenda ate nga tubadde tuva wala. Kati abantu we wabalengeza date kwe bagenda okuyingirira ekkanisa, abaali bakasonda bayongeramu amaanyi mu kusonda kubanga obawadde date era wabalaga nti omulimu gunaatera okuggwa. Naye n'olunaku olwaleero omusingi tegunnasimwa ate oli mu kubagamba basonde ssente endala. Kati ekibuuzo kiri kimu, Pentagon eyo nga bwenjiraba pulaani yaayo egenda kuzimbibwa mu mwezi gumu? Singa omuntu akeera n'akola deadline ey'okuyingirirako enjuuye oba ennyumba ya Mukama oba ekintu kyonna kyabadde asondera, kitegeeza nti alinako waatuuse mu kusonda kubanga toyinza kukola deadline nga toyinaako wootuuse mu kusonda. Naye ekyamazima okuva lwe wakola statement nti Desemba 23 omwaka gwa 2023 nga gwe guno gwennyini gwe tulimu tugenda kuyingira ennyumba ya Mukama, tugenda kuba tunyola kisumuluzo, era n'obagamba nti n'eggulu lyakonyeemu dda stamp, nkyukakyuka kyeriwo. Bujjingo, osobola okusiriwaza abantu abamu ebiseera ebimu naye tosobola siriwaza bantu bonna ebiseera byonna. Kakati omusajja ate asetinze date mpya nga bw'ogiraba mu posta awo mbu yakusonderako ssente, simanyanga ya Sande okusaba sinziggu okusonderako ssente okuzimba ennyumba ya Mukama. Bannanga oluyimba olutaggwa lutama. Oluyimba lw'okusonda ennyumba ya Mukama gye tutalaba nti omusingi gwego lulinganga luyimba lwa Siisiri. Bannange kasiisiri twakakooye. Abantu newankubadde babeera basiru ne tosobola basiriwaza bonna ebbanga lyonna. Newankubadde eby'omusiru omugezi yalya naye ku mulundi guno omusiru aganye omugezi okulya ebibye. Omusiru naye ku mulundi guno aganye omugezi okulya ebibye. Singa nkusondera ssente nga ogenda kukuba mbaga, singa nkusondera ssente nti ennyumba egenda kukukuba n'entandika okukusondera ssente naye nga siraba nnyumba bw'ogizimba endala oba bw'ogiddaabiriza kyokka ate gye buvuddeko n'empulira nti wakubye embaga, kitegeeza nti zino ssente ze nasonda okuzimbamu ennyumba egenda okukukuba ate ze ssente z'okozesezza okukuba embaga. Kyokka era still after embaga nojja n'okola statement endala oba nojja n'okola okusaba okulala. Bannange munnyambe munsondereko ku ssente, ennyumba egenda kunkuba. Tukyasonda baganda bange, ziri ze mwasonda zikyaliwo naye nga tetulaba nkyukakyuka yava mu ssente ze twasonda. Ekibuuzo kyakiri kimu Bujjingo, ne baba abagagga ba Drake Lubega, Basudiru Lupaleria, baani ba Robert Kayanja, ennyumba ze basulamu wallahi ssente tebazikwata lumu.
Tenyumba ya Sebalamu bwebezito obuwumbi 5 ojja kwesanga nga yagitandika n'obukadde 10 omusingi ne basima ne gubaawo n'aleeta endala n'ateekako. Kati gwe ekibuuzo kiri kimu Bujjingo, olinda ssente zonna zimere kuwera otandike era ekirala tulinawo mmeka nga tonna tusaba twongerako sooka otubuulire tulinawo ssente mmeka. Singa obeera chayimaani w'omukolo gw'olumbe oba ogw'embaga buli we tuba tusonda tuvaawo otubuulidde tulinawo ssente mmeka era inikesi tetuzzeemu kufuna ndala zino zigula biki Bujjingo oyinawo ssente mmeka era z'olinawo abantu zisobola batuusaawa. Eby'omusiru omugezi yalya naye olunaku luno omusiru agaanye okulya ebibye. Ssente abantu ze baasonda wazizimbiramu Suzani Makula ennyumba, n'ozimbira Suzani Makula ennyumba n'oyongerako ssente endala n'ogenda n'okyala ewaabwe. Kakati tubadde tuteesa okuva lwe kiri nti toyina gy'okola. Yesu yali mubazi, gwe toyina mulimu. Okuva lwe kiri nti toyina gy'okola kitegeeza ssente zaalizimbye ennyumba ya Mukama ze wakozesa okuzimbiramu Suzani Makula ennyumba amatiribona. Kati bw'oba okyawulira nti okyali ku mulama gw'okuzimba ennyumba ya Mukama, tunda lodge ze wazimba ezi za Suzani Makula mwasula gwe goyita amaka, oleete ssente zizimbe ennyumba ya Mukama. Mu mwezi gumu actually ogenda kuswala kubanga emyaka 10 osondera ennyumba ya Mukama. Bw'olaba bakendedde okusonda ng'ate gwe oli mu bwetaavu bwa ssente n'obakuba akalimi nti Desemba nga 23 omwaka gwa 2023 tugenda kuba tunyoola kisumuluzo ne bongezaamu sipiidi mu kusonda. Kati tubuuza, omusumba yatayina bunabbi oba Katonda yataamuwa bunabbi? Omusumba ngamba otya nti ngenda kukusabira ogaggawale omwaka ogujja ojja kuba ovugayo kitwale mu linnya lya Yesu naye nga ne ssente zenkuwadde ne deeti gy'ompadde olemereddwa okutuukiriza ng'ate olwedde ssente weeziri. Walimbira mu deeti ng'olwedde ssente weeziri. Kakati tubuuza, oli musumba wa Nabati atasobola na kulagula deeti kw'onaayingirira nnyumba ya Mukama? Oli musumba wa Nabati atasobola kukola bulaguzi butuufu mu kifo omutudde Mukama ng'ate n'ennyumba yali yakuzimbirwa Mukama? Osabire enze mpona obwavu, osabire enze mpona amagombe. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera n'amaka. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera n'emmotoka. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera bwoti. Ng'ekifo muŋŋambira nti kitwale mu linnya lya Yesu, kyo kyennyini ekifo kyale mu kitwala mu linnya lya Yesu. Kyo kyennyini ekifo muŋŋambira nti kitwale mu linnya lya Yesu, kyale mu okukitwala mu linnya lya Yesu. Kati ensonyi ozifudde obusungu. Abantu bakubuuza accountability, osindise full figure avuma abavumi. Eno si kayumba muve mu byekisiro mwe muleke kulowooza nti eno ennyumba egenda kuzimbibwa nga kayumbayumba kyova olaba omusumba aluddewa. Abantu abakubuuza accountability labano n'amasannyalaze we gagenze. Abantu abakubuuza accountability Bujjingo tebakubuuza ku kayumbayumba oba tebakubuuza accountability ya kayumbayumba, bakubuuza accountability ey'ennyumba ennene era nabo gye baasondera. Kubanga nabo mu kutandika okusonda baasonderanga nnyumba nnene, y'ensonga lwaki abamu baateekangawo mu dollars amalu. Jako katenizo funa wano ku light mulindeeko nkyasomera kasajja yangu. Y'ensonga lwaki wateekawo dollar accounts abantu basondereko ssente, kubanga baali tebagenda kusonda ssente za kayumbayumba oba za kakanisa. Baali basonda ssente ez'ekkanisa gaggadde, ez'ekkanisa luva okwaya. Kati bwe batandika okukubuuza accountability n'osindika ono omusiru kisusube y'akalokoke yali yeetundira ennansala egundi Salama Road ewaakuleekaana anenya abantu ababadde abalokola okuva edda nedda babanja accountability. Mwe mulowooza kano kagenda kuba kayumbayumba, kano tekagenda kuba kayumbayumba. Nabo tebaasondera
kayumba yumba wabula basondera nyumba Bujjingo wallahi beerako n'ensonyi nti omuntu bw'oba omufera lekanga at least ku gaapu y'amazima amatonotono omwana atolokera akitegeere nti omufera naye gwe omuntu oyagala omufere obulire munda mu bufere bwo kyokka ate bwakubuuza nti naye kino ate munaye ng'osindika ba full figure because gwe tolina kyakwanikula full figure wakagende wa Bujjingo ababanja Bujjingo accountability bamaze naye emyaka egisoba mu 10 kubanga bava naye ku Bati Valley ne Bujjingo yennyini talina kyakubaddamu yensonga lwaki ali mu kusindika gwe atalina kyabimanyiiko omuwolereze ffe tulinze kimu ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Desemba omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2023 tugenda kuba tunyoola kisumuluzo senga tulemwa okunyoola ekisumuluzo ku ddeeti emumanye nti ono mufere ono abalimba nti ayogera ne Katonda kuba yagamba n'eggulu lyakoonyeemu dda stamp Katonda yakonfaminze dda ddeeti kati tubuuza Katonda ye yalimba oba ye yalimbira mu Katonda era bulijjo byabagamba nti Mukama Katonda ya bintu nnyo Katonda yandoosezza oba bannange nnakozebwe nti bibeera bituufu nga nekino ekyennyumba ya Mukama kyagaanye okubeera ekituufu ngenda kukusabira ozimba amaka ekifo mwasinziira okukusabira nga kyo kiremeddwa okuzimba ekkanisa eby'omusiru omugezi yalya naye si budde bwonna kati omusajja aseetinze ddeeti endala era basonde nedda taata si leero nedda si leero Bujji si leero nedda taata